nalabye ne fuluminiyo nga mmanyira mboyo omwana Junior yandize mu kufa kwa Nadduli nze sina leso ni gyenjiga. You are not going to teach me about life. Take those lectures to your kids. Sa kumanyira eri kyonna kibagamba nze simanyirwa. Take those musimolo lectures obukuli mutwe to your children. Nze sinze yatajjakana Nadduli nyabo fuluminiyo nakulabye ngoli ka program kamumanyize naganja kuddamu kati ina kyojja kunkola. Full figure, if you stop talking about me, I will stop talking about you. If you continue talking about me, I will answer you. Simple. Toina chojja kunkola. Nawulira mbu wali okubidde bali baloya ba State House. Mbu njagala kusiba Junior ne bagamba mukwano genda mpola. Mbu njagala musiba gonsibenze. Nze nsibikanze. Gala wao wamma. Owange wali oyagala kukola ki maama? Nze Junior. Nkwata babbi b'amataka abayina essente abayina amaanyi. Land grabbers. Enkya nyenda ntoloko. Minister waliwo minister yatuyise ntoloko. In fact, honorable bali mwezo. Nyamba onkubira essimu nkunoonya. Honorable bali mwezo essimu yo yabula manyi nakyusa essimu. So nyamba honorable bali mwezo bangambye oyina ekizibu ky'ettaka awo. Oyina abantu honorable bali mwezo kyosula gguba abantu ku ttaka nga wendi. Nga honorable minister wali ow'ebyo ettaka. Honorable bali mwezo omanyi kye nsobola okukola. Just nyamba onkubire kasimu ompe details ku lwokubiri tujje. So honorable bali mwezo bambi amumanya amutuusiza okuba kati Technocrat Junior akunoonya. Kabanga waliwo abantu awo be bagoba ku ttaka awo. Is it muyenga mutundu like that? So munne mukwano mbunga bangamba goyinza okunsiba gwe. Nga social media misuse akiti bagijjawo. Mpozi kade teka lye musobola osibiramu abantu layibo. Is it criminal layibo? Naye computer misuse bagijjawo abalamuzi. Bajja nno kubavuma. Ate mu butofu toyinza na kusiba muntu nga gwasoosa omuvuma. Because I have to reply you. Bw'oba yagala osiba omuntu wakuvuma sirika. Because you come to the law with clean hands. Tosobola vuma muntu. Ayina yena akuvuma ate n'ogenda omuwabire. You come to law with clean hands bakiyita equity. Ebibya ebibiri tebikola kituufu. Kakati mbu Junior mbu yandiyizidde ku kufa kwa Jakana. Mukwano sinze yatajjakana. Sinze abatamutabani wa Nadduli gye bali bamanyikiddwa genda obuze taata we. Temujjanga mutusibasibako kubanga gundi yafa. Mbuna abalala balina okufa. Mukwano ojja kufa bibyo. So don't come here threatening. Give examples onto other people. Bwe wayina ekisiraani kye. Abantu bafiira mu lutalo President Museveni yafa. Genosale bamuwamba mu lutalo tebamununula. Abafa bafa abasigalawo basigalawo. Obwo conversation obwo obw'abataasoma bwe mubeeramu obw'okutiisatiisa. Mbo nze mukwano teri kisobola kuntuuka kananzita nja kumutta. Annumba gwe nnumba. Nze sina buzibu na muntu atannumbye. You fight me, I fight you. You attack me, I attack you. You love me, I love you. Oba tonjagala sina kyenkwagaza period. Period. Nze seeguya. I don't live a life of dreams. Nti olunaku lulikya. Segera mbubampe sente ez'obwerere. People start thinking about you. Mutandika okwekiririzaamu. Abantu balina kye bagenda kuyamba. People noise makers. Abakubi b'enduulu ku nsi bangi. Nze mu bulamu bwange nina abantu tebawera 10 abanyamba. Asooka ye mukulu wange Hamu. Mmanyi nti Hamu ajja kumpa sente. They are less than 10 people. So the rest, you love me, I love you, you hate me, I don't feel anything. So kakati byo mwina biri mbabali abataasoma mbu babegwe bambi please. Oh, Junior, I love you. You love me. What I said. Nze siri munadini.
Eyo love mugiwaba na dini, they are Catholic priests, love them. Nze mukwano munange ffe tuli bako twakowa mukwano twakowa. I expect less from anybody. Bwe bulamu no bwe living and I'm very happy about it. Mune nange bwe nali newe kuba ku bantu nokomba ku bantu amatako newe nyiga ku bantu si chenyiga ku muntu n'omu. Love me, hate me, simple. Si cheguya. Sigira nze bankolimira akolimira dda. Bwoba toyagala bakwogereko fa omufugwe batoogerako naali mu lubuto. Naye bana abalya mmere bano bakanudde amaaso bano nga balya enkwenge. Kale ate obanze temulina na kye muŋŋamba bamikwano. Navumwa sina kye nkyuseeko. Era wendindya ninneebaka ewange. Sigira so bambi mukule. Mukule, muli bantu bakulu mukule. Sigira, grow up. Luma monga, kati waliwo kino ekikazi kiri yukke. Buli omu ayagala kuba bloga. N'atalina bwonga ayagala kuwa entegeera ye. Please. It's no longer funny. Buli omu akoze ka page. N'ataasoma naye ayagala bamuwulirize. Asula obubi ayagala bamuwulirize. Really, kiki kye tuliko really as a country? Facebook yafuuse eki. N'atalina toilet paper kusangula nnyuma ye. Nembwa he needs to be hard. Kwekapa n'otuna n'amaaso ne gakuluma. Kambuwa kati really. So bamikwano. Nze timu no stress. So nze munewe nategeera ensi kyeki. Sigira. So I'm doing well. I want to thank my friends, bakwano bange, my followers, for always standing with me. Sigira bambi mwebale kunjagala. Mwanjagala ng'omuntu. Sigira nze junior fakinga. Sigira seguya fakinga. People who have been my friends, you know me. I don't fake life. Chestaina sichina, sijja kwesiba mugwa lwaki sichina. Bienine ebitono byange si byammwe. There's no any Ugandan who wakes up every morning to work for me, by the way. Nobody. So don't try it okumanyira mane efe tufa ku future ugenda ofe kuyanyoko. Why do you even take care of my future? Or invest in the mumeka? Naye kale obudde bwe mumala singa muvuma ababaka bemwalonda. Bambi mukeere ku macha mubuuza ababaka enguudo ziriwa, amalwaliro galiwa, amasomero ng'obutabo tebuliyo. You would make an impact. Not because you were shame to mankind, you were disgrace to humanity. Then mwina bano babloga bebweru abale mwensi penge rumbu yeje mukeera ne mujja obusiru bwamwe, then ne mutandika distributing. You know, there is distribution of stupidity on this app. Numukamba okay byoyogedde yes to be wulidde nebo byoyogeddeko bo bali bubi. Nze mbalabanga mumanyira abantu nempuliranga, you know, I really like ningambo oba oh my god oba ndi munsi nkyamu oba nyendeke Congo. Really waliwo abana Uganda bebakutama noyagala ogendeke Congo obeereke yodde. Like waliwo abana Uganda we mumanyira ngo uli akamanyiro kabaka kutuse matako nuka oba kanyendeke Congo ntulekeyo okitegeere waliwo abana bamanyira tebakuliisa tebakusuza nebefuula abakumanyiro kaba nange kiki ekigenda maaso wano, like what's going on ninga tewali. So mujja kunyigira nnyo bamikwano era mulwedde n'abanjagala mujja kunjagala n'abampala neera mujja kwetuga okitegeera. Waliwo abannayuganda owulira nga abannayuganda abamu bakutamye ne bateeka buddata ku bupeegi bwabwe. They talk about even things they don't know.
Okay nomugamba okay byoyogedde tubiwulidde goli mu mbeera ki muli bubi family zammwe ziri bubi banyamwe bali mu byalo babonaabona muli ebweru mwasaamiridde. Can you start investing in your families? Is it hard to buy land? Wano kati amataka gali mu kuggwawo abantu bali mu kugula mataka ojagula kyazanga oliawo yasaamiridde. Kale n'owulira ng'ennaku ekuluma mufo ky'okwekuunakunawa mogule y'akataka eruweeru ogaye ti bannene wenva mu nsi abaana bange babaziika wano Buganda yonna abanyankola amataka bagaguze nga toyina ttaka onaabeerawa ng'ensi kati esigadde ku ttaka omuntu akuggyako ettaka aba akuggyeko bulamu ko population y'ensi yeeyongera ettaka teryeyongera. Bannange mugule ettaka kuuma akataka ko investing ate tokagula n'okabeezaawo ate sitirumake mmwanyi abantu abamu tebava bababbyeko ettaka mugula amataka ne mugalekaawo ne kuba nga tekuliiko kiriko mubbi n'ayanguyirwa simbako kasooli kolako ekikomera twala obudde okebere ku kyapa saaki genda mu ministry okebere ku kyapa kyo oyinza okuba oliyeyo ng'olina ekyapa naye nga basajja baakikyusa dda kuliko mannya malala. Kati ebyo byonna singa mubikola ne mutadda mu lugezigezi ne mutadda mu kumanyiira bantu be mutagulira wadde ekyokulya banneesinga muli wala banneesinga muli wala obulamu kati ttaka. Bannange mugula amataka mukuuma amataka gammwe kuba kati ensi gye yeeyongedde ng'abantu beeyongedde entalo zonna Ukraine Russia ttaka land naye oyina ssente oli bweru uli okera kwasaamirira wa Lumbuye. Lumbuye agenda fiiramu ekizairo oyo yesi waakudda yeesakurifayizinga yamala kubanga nadda nyiizo muvumbika ekitya ennyuma oyo bannange Lumbuye nze ne baŋŋa nti Lumbuye ali ku airport era nnyenda wali ewa Kiseka n'engula emigo gyange nedda wano ku gundi wakulawundi y'emulago n'engula emigo gyange 3 nyiizo kikuba embooko ku lubuto ekyo kirumbuye kimatumpaggwa kino omuntu kukirya kabuleeta ya pikipiki. Bannange you people you are hated. Kale nno bambi mu investing mataka abagayina muganweze sigire muve mu byekisiru teri kye bayita nsi ensi kiki kyoyina. What do you have? Ne bwona alwanirira Kampala nga kitawo tayinaamu kizimbe era tujja kuba yiyo mwenno mwesiriwazi ensi izo girwanira nga toyina kyoyina. Kati Kenya bali mu kwekalakaasa obatunuulira era layira ajja ku meetinga Ruto bikwewe ensi etambule. Kati Bobo itali yemagere mu bigere teyeebasa bameka abafiira mu kalulu Bobo Wine yattisa bameka mu kalulu mu Museveni agenda ng'alagawa luyale omusajja alina ne mutabani waakuze ali maje ng'oyo oyinza omusiguukulula oyo ne Bobo Wine gyali emagere mu bigere yattisa abaana b'abantu era ebyo birumbuye ebyo byo biri mu katoye ettaka ebyekwese bigenda ne bikuteekamu ekirowoozo mbu you haven't done a lot. Mukola ki Lumbuye lwaki toli wano penge lwaki toli wano situlwaga ennyuma nnyo nga Patricia Sewungu weemuli lwaki mwekwese Bulaaya. Museveni yagwa Museveni munafu nga gwoli mu katoye ettaka essebo empologoma lwaki tetulya ffenna naye abatiitiizi be bakulembedde situlwago situlwago ya simu zaabwe bo tebasobola. Museveni ayambala ebyambalo by'amagenda n'ayitirira ng'empologoma oyinza omutambala kati abaana b'abantu ne bafa abaana abalungi abaala ab'ebitiibwa ne bafiira mu total nonsense. These hypocrites bali eyo beekwese Bulaaya
bali mu lodge Massachusetts. Femu 7 yatutama lwaki todda ticket yakubulanje kugulire tugende fenna ku State House. You are just lumpeners who have lost way of life. You are academically bankrupt. You are ideologically stupid. You don't have a vision. You even talk about a revolution. You toswala na kuswala. Nga wasoma bitoi nonsensical. We all love the country. Fena twagala igwanga lyaffe. But stupidity should not prevail over reality. Stupidity obusiru tebusobola ku prevailing over reality. Empologoma webezza okulya osoma Bible. Mpologoma gwe kankusomera Isaiah chapter 4. Are you stupid? Nga ne Katonda mwennyini agamba ayamba beyamba. Run. Dekati mubye mulimu abanegana mweganye ebitu by'ekisiru. Abamu mbwe mpologomeza okunja kanjisomera Isaiah chapter 4 gende. But the Lord is with me. The Lord says you run. Haja kuyamba ngodusi. Kati idiots tell poor youth in this country mbo mugende ku street mwekalakas. Nga abantu bamala okufanga muwandika West in peace. Abali mu struggle abana bamwe baliwa. Bobi Wine ababa baleka begalite. Are there Bobi Wine's kids in the struggle? Solomon nga simulabangayo. I have never seen Solomon marching. Abasiru mujja kufa. Ekyo kyonki babuulira wano wetulaga Elias Lukwago yagaawo. Imbabuulira mujja agakatona mugulu. You remember my words. Elias Lukwago yali ku TV naganti oho tugenda kufa. Mali muloza asaga. So wemuba mwagala bya struggle byamwe ebyekisiru mukomewe wamwe. East or West home is the best. Mandela yalwanira Mandela yanura South Africa yalwanira mu America. Sasa mi Nelson Mandela yanura South Africa yalwanira Dubai. Abitunya namaso nega kuluma noko bino generation kiba neje tukuliddemu. You ask them questions they don't want to answer. Chemumanyi bya kuvuma. Answer me. You are talking about the struggle. Did Mandela fight in Dubai? Bishop Desmond Tutu yalwanira New York. Give me a revolution munsi yonna a succeedings ngajirwani dali bulaya apart from one ya Iran eyatula komini je yalwanira France pa yendala manyima muloza titwasoma omanya ekizibu ky'eggwanga lina abatasoma mweyongedde. Idiots are many in this country by the way. Idiots are many. There is a breed of idiots in this country. You ask them questions. You use. Okay, you are suffering. Corruption is many. Whatever case you have now, tell us your plan. You don't have a plan. Mubira mukwasa amirira. Museveni agenda. Era government ye good. Gwe institution ekyegwanga bagikubira ndulu. Mpayemu. Deletas leka tuberenga abasoma twebuuza ebibuuzo. Impayo government yemwe egwanga bagikubira ndulu. Nga abantu bakera kubacha kuba ndulu. Kale mukwase nnaku. I feel pity for you. Mbakwati we nnaku. Manyi nogamba naye banange. Why don't these people really start engaging themselves into discussions zirimu ku magezi? Sige. So bamikwano. Me, I will always tell you the truth. Sige, you hate me, you love me. Sige. So what can Bobi Wine do to liberate this country? Bobi Wine agende konga alwane. Bobi Wine, you can correct your youth. Nemugende Kongo.
And you fight. But I wish you one thing, you will die from there. Because UPDF ejabasanga ebatireyo. Nze njabega tirako Luwero. When Bob Wine's army reaches Luwero, I will join you. But right now, temina chemungamba mwe. Shut up. Don't have anything to say. Tewali. Shut up. Shut up. The only thing Bob Wine can do to get power is to go to Congo and fight. Without that, let him shut up. If you think I'm there to die in innocence, you want me to die in innocence? Must struggle. We will.